waffe mulungi ali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwante. Osibye otya gy'osinze okubanga otulawe babukedde ate wasuze otya ate buwungedde butya gwagirabye akawungeezi kisinziira. Jukira video zaffe zino tuziteekayo naye YouTube yanjawulo nti video zaayo zibeera nga zitambula emyaka gyonna tezibanga account sinobanga mikutu mirala. N'olwensonga eyo woonaalabira oba olabye kawungeezi tuga nti weebale nnyo okubanga otugoberera ate era weebale kubanga osubscribinga ku mukutu gwaffe guno ogwa Farm Business Uganda. Mwebale abakomentinga, mwebale abatwagala ate mwebale abatufudde number 1 ngoga nti nze waliwo abatuagiranga video twakaziteekayo n'akomentinga n'akola ki mwenna mwebale nammwe abasharinga link mu groups ez'enjawulo bwe mbanga gye muli mwebale nnyo mwebale ddala nga ekituufu mwebale kubanga mutulaba tukomyewo nate. Gwenna ali eyo nga obadde ogamba nti nze neetaaga sente nnyingi neetaaga capital mungi okubanga ntandika okulima oba okulunda ate ng'eriyo ebintu ebitono ennyo bye tusobola okubanga tufunamu akatale. Kati olwaleero tugenda kubanga twegatta ku muganda waffe era mukwano gwaffe gwe musinga okubanga mugoberera ku mikutu gino egya YouTube mulimi munnaffe ate ng'era ayagala okubanga bali tugenda mu maaso ate naffe jukira twagala nnyo obenga oyiga tukumire mu kuyiga newankubadde era okumanya n'okutegeera. Mukulu Godfrey Lubaale ngenda kubanga musaba benga ababuuza tuli mu Ntula basebo ne bannyabo gwe weetaaga capital wa mitwalo 5 tandika okulima naye ate ekibalo kigenda kubanga kikubalirwa ate ojja kubanga otegeba subscribinga webale ku share nga tobaga nti okusubscribinga ekigambo ekiterabeera mu red color oba mu black ku simu yo okulira na channel oba mu mbirizi za channel okisubscribingamu n'olayikinga munnango bafo tute maaso n'abatumanyi okutegera. Mukulu Lubaale osibye otya ssebo? Bulungi ssebo gye tuli ssebo tugezaako tugezaako abantu baweereza twagala abalimi okubanga tetwekuumira nnyo wala. Buuza kubawuliriza oba kubalabe. Pozi basebo ne bannyabo abali ku mukutu gwa Farm Business Uganda balamusizza nnyo mu linnya lya Katonda. Amanya n'eddoboozi siri mulala Lubaale Godfrey nga bulijjo nga bulijjo nze kati nafuuka wammwe videos ndowooza ziyingiranga mu 10 zenina ku mukutu ogwo ebintu ebyenjawulo abakulu mmwe nammwe mbebaza bwebaza okubanga buli kaseera mundowoozaako ne mugamba waaye katugendeko ew'omwami ono twongere okulaba nti otomanya oba mukiraba bulabe nti omwami alina content gwetaaga sharingeko n'abantu abalala abali eyo abantu manye baba balowooza ku byenfuna batunuulira nnyo mu maaso kubeera na capital wa miliyoni 5 kubeera nga wasoma nti olina omulimu ofuna za mwezi naye erabira nti naawe mwennyini ku mbeera w'oli osobola okutandika. Sebo kyekyo neyanziza nnyo. Tuli mu Ntula nabadde twali twogerezeganya naawe nogaa nti eri abantu kye babuusa amaaso naye nga kyangu omuntu ofunamu ssente. Kituufu ddala. Nombaliramu nendabanga ekituufu omuntu ffe tulekebwa bulekebwa bbali naye ng'ate tusobola okubanga tuva mu mbeera tuli mu Ntula. Tutandikirewa? Neyanziza ate era tuba tuli mu Ntula tuba tutunuulidde okuva mu ngeri gy'ogisimbamu paka lw'onaagikungula okuva mu nnimiro paka mu katale. Entula kyo kirime kyangu kyakulima tekyetaaga sente nnyingi awo naawo munnaffe gwe wenna ali eyo ng'olina ettaka lyo oba walireka eyo lyazikira eyo balala balundirako waligira eyo lipangisa omwaka bakuwaayo oba emitwalo gye 2 oba 5 n'obutakuwa ettaka lyosobola okulifuula ekyomuwendo. Kaakati ekirime kye tuliko kya Ntula eri abo bannaffe abali mu kyalo agamba nti bannange nze sinakoma saasoma sikyasobola kunoonya mulimu oba nsaba biwandiiko bye sirina kaakati ndi eno nga omuntu ogamba nti ensi yakutuulako tugamba nti ne woba ku kasente akatono k'olina osobola okutandika. Entula kye kirime ekyalayisi mu kulima kigeraageranye ku sukuma wiiki nga wewandirabye naye nga kikye tugamba nti oteekamu kitono ate era n'omala n'ofunamu kingi lwakuba ffe kyetutera okutunuulira nti omuntu atunze bokisi y'ennyaanya sente meka nti sente ezo zonna zonna nnyingi oli yatunze kabeji emu sente ezo nga we yayogera atunze enkota y'ettooke 3 oba enkoko 3 buuza ataddemu ki ogeraageranya naawe alimye Entula. Awo nno ku mbeera yaffe ey'Entula twetaaga okuba n'ensigo. Ensigo ya layisi. Ensigo osobola ogenda ku kudduuka akakeba ako tekasuka mutwalo naye nga batyana katunda akagulamu za 5 kanusu kasanvu
tekasuka mutwalo naye nga n'entula neyo mu kyalo yennyini osobola zifuna ku muntu yenna omulimi n'ogenda n'ofunayo ensigo eyo n'ogikamula n'otambula awo nno kitegeeza tosaasaanyiza nnyo kinene ku nsigo kyeweetaaga ekirala yettaka wogenda okulima nze wemba mbaliramu ow'ekinene naye n'ow'ekitono kuba tunayogerera ku eka oli ajagamba nze ataweza n'akola ntya n'afuna disente zipangisa eka naye kati katwogere ne ku kitono nze ekitono kyensinga otunuulira nti wakiri ye kwota eka kwota eka gitunuulire ku migo 10 ku 10 woba ng'otunuulidde entula eyo ng'ogenda gisimba ku eyo ploti weekyo ploti eyo omuntu wenna nga wakulako mu kyalo eyo nga walimako toyinza kuŋŋamba mbu tosobola kulima ploti eyenkana bwekyo kizibu osobola okufuna omuntu n'akabalirawo tugeze nga gwe tobisobodde ayina obusobozi oyinza okuba nti munange oyina oba eka namba oba mmeka ki gwe n'omanya nti kale kanteekewoko tulakita oba eyitawo eyitewo atasobodde kukozesa tulakita osobola okufuna omuntu n'akabalawo gwe atasobodde kukabazaawo osobola okusima ekinnya kino nga kineneko n'osima ekinnya ekyo nga kinene n'omanya nti kijja kuyamba okuba ng'oteekamu ebigimusa bingi olw'embeera eyo nti kikye tunoonya entula yaffe ne tuba tugisimbye eyanguyibweko olwo tukitwala nti buli omu amanye engeri gye bayiwamu beedi wobanga ogoberera vidiyo zaffe ezo osobola okuba nga obadde oyiga mu kuyiwa beedi tuyiwamu zibeedi soka tuli kutunuulira entula yaffe tubeere nga tumaze okuyiwa beedi gwakebe oba akagula oba ensigo wagigula ku dduuka oba wagijja ku neiba n'ogikamula n'ogikaza kati oli kuyiwa beedi awo tuli kaakati tugenda giteekayo tutya mu nnimiro tugambye nti kabaza ennimiro eyo bakabalewo woba osobola okulimisaawo tulakita kirungi woba gwe tosobodde naye nga ttaka lyongolaba nti lirungi sima naye simawo ekinnya ekikola ki ekiwerako ekinnya ekyo tujja kukiteekamu ebigimusa wadde olimisizaawo tulakita tekiganda teekeramu bigimusa wadde ogamba nti nkabaddewo bukabazi sima ekinnya ekyo teekemu ebigimusa nakugamba nti tusobola okukozesa bino ebigimusa ebyaffe ebitwetoolodde ebiva mu bisolo ebiva mu binyonyi ebiva mu nakavundiro osobola okukozesa ebyo nga togenze ku bizungu n'ebizungu bikola naye birino birinako ekyenjawulo ekisooka birwa mu ttaka ekyokubiri bikuuma obunyogovu akaseera kawanvu ekitali okwawukanako ate kubiri ekyokusatu byalayisa okufuna ekyo nakyo nti osaana ogendewo omuntu n'omusaba n'akuwa busa bwa bwereere oba bikalimbwa ebyo n'agamba oba kikutiya kiramba nti nze nkuwadde empaayo 15,000 so nga ate eri wabweru mumanyi kiro zabiri ebizungu so ekyo kyetugezaako kola ki ogamba nze ŋŋamba nti kozesa ekyo ekikuliraanye kozesa ekyo ky'olina kikubeerera ekyomuwendo awo kati entula yaffe oba entula zaffe ezo tugenda kubanga tuzisimba kirungi okusimba entula zino mu layini ekitusimbisa ebintu mu layini tugamba nti osobola okuba n'ekipimo ekituufu nti ploti yange eno bwembangirina neetaaga ebikolo bimeka bye ngenda okusimba wano kati oba osobola okubala bulungi n'otegeera n'omanya nti buli layini ngenda kwetaaga wano layini weeziti buli layini eriko ebikolo weebiti ekitegeeza neetaaga ebikolo omuwendo weeguti omusajja omu yatusanga mu nnimiro n'alugamba nze ebya layini byannema ne mugamba weba byalema nga tekuli mu bwongo funa omuguwa ojja kumanya ekituufu osobola n'omumanya ebikola ebigendamu n'obitegeera ng'oyise ku muguwa naye abasinga bwe tubala bwe tuti bw'oba okozesa amagezi gano oyinza layini gaapu eno nnene osinga ku eno eno nnene osinga ku eno kino ekinnya kiriko mu maaso ko osinga kiri byakulabira awo yafuna olukoba opime zifuuti obeere n'akatiiko n'omanya nti kati wano ngenda pima oba fuuti 3 kati ngeze entula oyinza ogaa nti kati tuwa abantu amagezi nega nti baffe tetera okukola ffe kyetusinga okukola kyega nti kumanya nti entula zino ngenda zisimba fuuti 3 ku 3 ntiye nenfuna akati kange nengenda ku tape measure oba ku lukoba olwo nempima fuuti 3 kati guno omuguwa kyegenda okunyamba kumpa straight line naye nga nemanya nti kati buli kuva ku layini okudda ku layini nga mpima akati kange ako kempimya aka fuuti 3 ng'oba tosobodde ekyo kwata olukoba ku sayidi endala okwate neno ku sayidi endala kati ogende ng'omanya nti ngenda pima fuuti 3 ogende ng'ofumitamu obuti then ne ku sayidi endala wootyo kati guno omuguwa kyegenda ng'okuyamba nti eri okwatira okuva eri ku kalati gye wapimye nene emabega gye wakoze eki gye wapimye n'oba ng'osima layini yeeyo ng'eri ki ng'eri straight awo nno tutunuulidde nti ploti yaffe eya 100 ku 100 tugamba egendagendamu ebikolo bimeka ye gw'obadde okimanyi ng'esuka ebikolo 1000 fuuti 3 ku 3 nti gwe kwata fuuti ploti yaffe eno eri sukweya kitegeeza
tuteeka okufuna omuwendo gwa layini tugenda kuba na layini meka ate tumanye buli layini eriko ebikolo bimeka. Awo nno okufuna omuwendo gwa layini olina okukwatako sayidi emu omanye nti eyo eri fuuti 100. Kati sayidi eyo fuuti 100 ogabizeemu ne fuuti 3 ojja kulaba ng'ofuna ebikolo ebitaka wansi wa 33 ebigenda okukola nga layini zezo layini 33 then tutunuulira ate nga tugambe nti kati layini eyo eriko ebikolo bimeka olw'okuba nti n'obwandibadde nti obuwanvu bwayo era nabwo oli kulaba nti ploti eyo nawo eri fuuti 100 era nawo okwate 100 ogabizeemu fuuti 3 era ojja kulaba ng'ofuna ebikolo 33. Ekitegeeza tugenda kuba nga tufuna layini 33 naye nga buli layini eriko ebikolo 33. Mu kubala kuli okusukkawo ojja kwesanga nga ziba layini 34 n'ebikolo bibeereko 34 naye katugende n'ekyo gwali eyo ogenda okunyiga calculator kyegenda okukola ki okuwa nti wonna anyiga calculator ojja kufuna ekya 33 naye bannaffe bali abeeyongerako eri waggulu bajja kulaba nga ate bafuna 34 kwa 34 layini ya 34 nga buli layini eriko ebikolo 34 naye katugende ne kino omuntu kyakola ki kyategeera kakati wonna akubisaamu ebyo ebikolo layini ya 33 nga buli layini eriko ebikolo 33 ojja kulaba ng'obeera mu bikolo byaffe biwera 100 biringa oba 189 naye kati katugambe nti 89 kifudde bwemubeerayo n'ogamba nti osimba kano kakaze jasi ebyo byonna tugambe nti kale ebigwa tebiraze bituteeka ebikolo 89 naye kati tumanye nti osigaze ebikolo 100. Entula yaffe eno twagitaddeyo mu binnya tumaze otekamu nakavundiro oyo tugisimbye ejja tutwalira emyezi 3 okutandika okukungula naye kye tugenda okukola nti nga twagisimbye n'ebigimusa kanyokkoola teyagala muddo omuddo teri kirime kyonna kisanyukira kuba na muddo mumanye ebiddirira kyengerera kimyukirira nti omuddo guno gutwala ekiriisa ne gukompitinga ebiriisa ebyo biri mu ttaka nagwo ne guba nga ate gutwalako naye wano tukoola entula eneeba nga teyinaki muddo then ne tumanya nti entula yaffe eno weweza emyezi 2 gyongereko ekigimusa osobola okukola nayo top dressing nga tulabye nti osobola okukozesa bino ebizungu n'oteekako oba si ki era okwongerako biri ebyaffe birimba n'osimanga eno ku mabbali n'ogyongerako ettaka bulungi okweteekerateekera okubala nti bino biwagiwa mu kusooka bigiyambye okusituka n'okuba amatabi obungi bw'amatabi bwe busalawo obungi bw'ebimuli obungi bw'ebimuli bwe bungi bw'entula bw'ogenda okukola ki okufuna. Entula yo tebonyaabonya kati gwomaze ogisikawo otyo netumanya nti kale ku myezi 3 tutandise okungula entula yaffe. Entula eno wobanga wagirabira bulungi nekuba amatabi bulungi ejja kuba ng'ekwata kasiri kati weekwata entula zo zijja kubeera omwo buli kimuli ekijja kikwata zo tezisumbuwibwa nnyo buwuka nti zote zisumbuwira nnyo okusinga obuwuka butera zisumbuwako kwa musana naye nga kwera nako ofuuyirako wakiri mu weeks 2 n'oyisaako akobuwuka n'oyisaako kaak'ekigimusa ng'okugikuuma nti eri mu mbeera ki nnungi. Kaakati tulabye tutya nti entula yaffe eno era w'oba osobodde kirungi nnyo okubika ennimiro eyo nti w'onaabika mu kiseera kyekyeyeeza abalala nga ziyiseemu omusana nga teziri kubala nnyo kati ate gw'ojja kuba mu katale nti entula ziba za bbula ate gwewuwo nga gyeziri nti okubika okwo kujja kuuma obunyogovu wansi nti ne museera kyekyeya gw'ojja kuba okungula entula eno mu kugikungula tukusuubira emyezi egisooka 3 ng'otandise okungulwa okubeera ng'ekuwa nnyo kati wetuuka ekiseera ate neemala neekubamuko neddirira naddala n'oluusi sizoni zaffe ez'omusana osizimala ne ziyingirawo weekusanga nga tewabika ennyaanya gundi eno neesooka neddiriramuko entula naye ate w'omalirizaawo waliwo ate wogenda okutuuka ate maleddemu lawundi ey'okubiri kati mu lawundi eyo ey'okubiri entula yaffe eyo wobanga era oyongedde ogirabirira obulungi ejja kubala nnyo n'okusinga bwe yabala mu kusooka naye w'obanga togirabiridde nnyo ekyasobola okubala nga bwe yabala mu kusooka oba n'obutabalira ddala nekulaga nti omusiri gukanduse olw'endabirira embi awo nno tugenda kukola tutya entula yaffe eno tugamba nti entula eyo gwe wagisimbye fuuti 3 ku 3 oli ayinza okugamba nti ate entula esiiwa w'oyitamu simanyi ekolawo etyo oyinza okugamba ye kale nja kukola oba fuuti 3 kitundu sitiiru ne wonaakola fuuti 3 kitundu okuva ku layini okudda ku layini wali n'omaintaininga 3 era ojja kulaba nti ezo fuuti 3 kitundu era ejja kuwa ebikolo ebitaka wansi wa 100 kye tuligezaako okugamba naye kaakati entula yaffe eno kyerigezaako kuwa nti kati emaze okuwa bino byonna tukungudde tutya entula eno kisuubira ekikolo okubanga kikuwa entula ezikola ennusu 2 eyo ewamwe ku mudaala nnusu 2 batunda entula mmeka
oba mukaaga ziringa mukaaga kati feno mu mbeera ya bulijjo osobola okusanga nti entula 3 nusu 10 entula 3 nusu 10 naye ku mulimi ffe tukugamba ffe tunda 5 10 kubanga ono alizijja eno mu kusuubula naye agenda kutunda oba naawe yadde ogenda kutunda oba otambuza mu buveera oba ki era oyinza okukikola ng'omulimi ne weebanyanya n'ogamba wayi kanteekeremuko wadde ne kafaaji kasitoma nkole ki mwongezeeko nekikolako enjawulo okusinga oli ali ku mudaala kaakati kye tutunuulidde kyeki nti entula yaffe eno ejja kuba erina obusobozi obukuwa ekitono ennyo entula 10 buli wiiki gwe woogamba nti tebikugendedde bulungi entula eno erina obusobozi obukuwaayo entula waakiri 5 ewiiki entula 5 ffe tugambye katuzibalemu ennusu 10 kimu ng'oba wasimba mu puloti yeeno ebikolo 100 kitegeeza ku nusu 10 gy'emitwalo 10 buli wiiki omwezi gulimu wiikisi 4 kati kwata emitwalo 10 okubiseemu wiikisi 4 ogenda funa emitwalo 4 kati gwe wagirabirira obulungi naye banga esobola okuwa entula eziwere 10 ekitegeeza entula 10 gwe zibalemu ennusu mmeka nusu 2 kati gwe ojja kuba obala nti buli kikolo ekimpa ennusu 2 wenkubisaamu mu wiiki kitegeeza mu wiiki ebikolo 100 kijja kubanga kikuwa emitwalo emeka ssebo wange giba emitwalo nga 2 kijja kubanga kikuwa emitwalo 2 omwezi kuba kati ekyo tuligezaako nti biri bikuwadde emitwalo 10 bino bikuwadde emitwalo 2 ewiiki kati omwezi ogenda kubanga okwata egyo emitwalo 2 gy'ofukungudde mu wiiki emu okubiseemu ewiikisi 4 ezikola omwezi gutya omwezi gumu kale kati ojja kulaba nti awo kiba kikuwadde emitwalo 8 naye nga kati neweeba tekuwadde weeto nitugamba nti kale gwe otunze butunzi kuwolosero oba onoga mu nsawo n'otunda baafu ab'obutaasa newoobanga entula ezo mukwerikweri ojjamu emitwalo 5 mu mwezi oba tokola ye ne wooba ojjamu emitwalo 4 oba tokola owakasooli akungula lumu mu myezi 4 kaakati gwe ogenda kutandika okungulira emyezi 3 entula esooke eyokubemu keddirire ate eddemu ogiriikirize ate eddemu ekole ki era ebaleera emyezi emirala 3 nti mu bufunze entula eno tugenda gikungulira emyezi 6 kati awo bw'obalaabalamu ne wobanga obadde ofuna emitwalo 5 buli mwezi okumala emyezi egyo 6 gy'onaamala ng'oli kugikungulako oba oli mu sente mmeka ye gwe olowooza emigo 10 ku 10 bw'obanga obadde omuntu nti nnimiraawo anaasuka emitwalo 3 kizibu waliwo ebiseera eby'omusana lw'otakoola nnyo bw'oba wabika ennimiro yo okukoola oba okusazeeko nti enkuba ne weenaaba etonnya omuddo tegumera nnyo seba agemaanyi g'entula nti gwe ne woonaabanga ogamba nga mu bulamu bw'obadde n'ekirooto ndi mpulira aboogera ku kabeji mpulira aboogera ku nyaanya aboogera ku matooke sirina kasente kabikola ebyo bw'otandika n'entula yeeno oyinza okulemererwa okulima ebitooke oyinza okulemerera ogulayo akakebe k'ennyaanya oba akasaketi k'ensigo y'ennyaanya wadde oggula eddagala so gwe ng'omuntu ali eyo tuleme kubeera mu mbeera ya kulowooza kusaba kasente bannange babanga oli eyo bannange taata ndi bubi bannange kino ng'olina ettaka lye mu kyalo geraageranya ssente tebakuwanga olipangisa omuntu ogerageranye ne ssente z'osobola okugyamu nga gwe mwennyini weenyigiddemu awo nno ekirime ky'entula nsobola okyogerako wentyo nti ngambe tufuuyirako eri obuwuka ne tufuuyirako n'ekigimusa naye nga n'okuteerako eno ku bikolo nga tusimba kikulu nnyo ate ekirala ndi toteekamu nnyo kubanga gwe kasawaaguza ensigo eyo ya layisi n'okulimisaawo era olimamu emirundi giigyo 3-4 n'otandika okukungula osobola okukoolamu n'omala n'emyezi 2 woba wabika oyitangamu buyisi ng'omuddo guno okola ki okuulakuulamukko entula esobolera ddala okubala entula ezisuka mu 10 naye nze nkikubalira mu butono gamba nti ebiseera ebisinga saagala kubalira nnyo muntu kintu kinene nnyo omuntu ogenda mubalira nti ati olaba eno ekyateekako tubadde mu kiseera kya kyeya tuli mu kiseera kya kyeya nga nti enkuba yina etonnyako butonnya naye nga tubadde emabega wonna ng'omusana gwaka nti osobola okulaba entula nga kikolo kimu naye nga kirikuwa entula ezisuka mu 10 nze saagala kutendera ogambe musajja nti boogera eyo kati ndowooza bo entula zo gw'osobola okulaba nti kati wadde eno yonna ng'osobola okulaba entula nti kweri nsobola okulemererwa entula eno okumpaayo ennusu 10 kimu kyokka naye olina ebikolo bimeka abantu bano abatusinga obugagga katugambe nti bannaffe betwegomba betulowooza nti bali bulungi beevuga baamalayo akola buta akola n'ow'ebisatu akola n'ow'ebina akola n'ow'olukumi yandibadde atunda mu bidomola byokka ye gwofiirwa ki entula zo zino weweeteerawo akadaala n'otandika okutunda ebijanjaalo byalinnyo
nnya amasomero saawa eno gayagga ebijanjalo tebikyagulika kusobola kuliisa n'abamafakitole we batyo bw'oba oyina entula zogenda oyogere nabo afumbako ebijanjalo n'agattamu entula oyina kabeji gendayo kyolina kyonna wadde nnyaanya nazo babigula ne batabulamu nti oleme kulinda bulinzi muntu wa mudaala yekka kujja kusuubulako ba muntu wa mukatale naawe akatale osobola oketondera nga naawe era neewuwa oteekawo omudaala n'otunda eba naakumanyiira bajja kubanga ebyo byokola si buli omuntu abikola ettaka bangi balirina naye si buli omuntu apulaninga nga gwe wokola ki wopulaninga ng'era wookiraba ku nnyaanya nti bokisi ne weegulaana ku kyalo muyinza okubaako babiri nga mwe muli kutunda naye ng'abantu baaliko bangi so gwe pulaningi yo yesobola okuyamba okuseseetuka okuva mu mbeera eyo then kirala kye nsobola okugamba bannaffe abali ku mukutu guno nti gwe oli bulungi oyinza okuba nga kati omuntu alina smartphone nkugamba nti oli bulungi naye kati gwe ag'amagezi g'ofuna kuno ku mukutu gwa farm business oba g'ofuna ku YouTube ku channels endala ogakozesezza otya okuyamba abo bannaffe abalowooza nti bali bubi ddala oba osobola obbatuusaako smartphone kirungi nabo obeere nga oba okubalagirira bayinza okuba nga nazo bazirina naye nga tebamanyi bintu birungi we biri bisobola bayamba balagirire we biri bagendeyo basome oli wakugamba nti sirina kataka omugambe nti awo munaye tunoonyeyo akataka nkuyambeko tukapangise ngenda kulima kino oba wa kabeji alime oba wa tooke oba wa kulunda oba wa ntula gwe kyasobola woba omukola ki omuyambire omuntu oyo oyinza okumuwona ate gye bujja okubeera nga buli kizibu kye akitunuuliza gwe mpaayo ndi bubi ekyokulya abamanja enju twalwadde ebizibu ng'ebyo byonna osobola okukola ki okubiwona nga naawe okutte ku mulala ate n'omulala oyo n'abeera ekyokulabirako n'aba nga n'abalala nabo bakopa ekyo kyakola nabo ne bakyusa obulamu bwabwe neyanziza nnyo sebo Farm Business Uganda mukutu gwa balimi n'abalunzi bw'osubscribinga no likinga kiba kirungi oba otwongera mukugo dife lubaale tagwa binnonogo ye tumusalako busazi naye asigala atuwa amagezi olw'ensonga eyo omulabi waffe omulungi gwali eyo twala amagezi gano beeko kyokola olemega nti leka kulera ngalo kubanga bajja kubuuza omwaka guno tolifunye ssente neki kyokozeewo kyekirabikako mu mbeera efaananako bwetyo n'olw'ensonga eyo Farm Business Uganda tugamba nti faama tufa mulimi ku mulimi ekyokubiri embanga muli eyo osobola nga mwagala okuba nga mwegatta ku Farm Business Uganda osobola okujja namba zaffe gye ziri ate era mu mbeera efaananako bwetyo osobola okuba nga okikwasaganya subscribinga likinga sharinga link otegeeza abalimi abalala obategeeze nti waliwo omukutu ogwa Farm Business Uganda bw'onaakola ekyo munnange ojja kuba nga otwongerayo Farm Business Uganda faama tufaama mulimi ku mulimi katubaleke bwetyo tujja kubanga tweyongera okubanga tuwuliziganya